This is from Njagala Kati bajudde wano abantu batuleetera obulwadde owulidde balina okutambula buli omu n'addayo gye bamugambye wuliriza woda from above. Embera bwetyo bwefaananyeko ku nkya ya leero wali mu katale akakiseka bannayuganda abatonotono abakolera mu katale ako we bakedde okuba ng'ate munange bagendayo balabe nga bayiya obulamu naye olw'embeera egambibwa okubaawo eya covid-19 tebakkiriziddwa era ng'abo batwaliddwa sakete mbanirizaako ku Fifijata News Anchor era nga ngamba nti mukola ky'amaanyi nnyo ddala okuba ng'ate mugyekomiddeko mugye bale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero kyengenda okuba nga nkutusaako ke katambi k'omusumba okuva mu ggwanga erimu nga mukaawu muzibu ng'ayogera ku mbeera eri mu ggwanga lya Uganda ng'era agamba nti abakulembeze nga Yoweri Kaguta Museveni be baganye ensi za Africa okubanga ate zikulaakulana olw'ensonga nti bano bagaanira mu buyinza ne balemesa abaana abato emisaayi emito abalina obwongo obuto obusaza ng'ekibiriti okubanga ate munange batuulako mu ntebe bo ne bazigaaniramu nga n'okukula bakuze bayenjebuse naye ne babeera nga beegulumiriza mu ntebe ayogedde awo ebigambo bingi era bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga agamba nti waakusabira omukulu ono such that tamalako mwaka gwa 2021 nga akyali mu ntebe. I am not shocked that Africa does not progress when I look at the injustice going on in Uganda. It breaks my heart. A president that has sought 6 terms. A diambone in Africa, I am man who should be on retirement and allow fresh brains, fresh minds, fresh ideas to come to power. A man has 6 terms in office and he's still stealing elections, to remain in power. The man literally can barely walk. He cannot even walk. The man is a sick man. The man is an old man in Uganda. And bring your camera. Let me speak to His Excellency Museveni. Your time is up. If you don't go out, God will take you out. 2021, mark it anywhere. If you don't go out, God will take you. Embera yo bwetyo bwefaanana omuntu ali ku muliraano watuukira okulaba nti eddala ewuwo wakyafu oba wawunya ekivundu omanya nti osusse bususse okuddako kusaidia eno ngenda kubanga ate nkutusaako olugero lwa mwana muwala amanyiddwa nga Angel Nakasango wabula ngono wenjogera mugenzi yafa ku lunaku olwokutaano lwaki njagala ogabanako story eno nammwe olw'ensonga nti eggwanga lya Uganda we lituuse tugenda kufa kyennyinza okuba nga mbategeeza buli omu anyweze munne amugambe nti munange guma naye ng'embeera yo mbi ddala omukyalo ono yafude naye ng'ekyamusse bulagajjavu bw'abasawo nakulaga nti bo baagala nnyo ensimbi okusinga ekintu ekirala kyonna era nga story eno agenze mu maaso okugiwa bannamawulire si mulala ye mwannyina ye amanyiddwa nga Kasango agamba nti baali awo olunaku lwali lwakutaano mwannyinaabwe n'abeera nga tawulira bulungi ne basalawo babeere nga ate bamuddusaako mu ddwaliro bamuddusiza mu ddwaliro erya IHK liyite International Hospital Kampala erisangibwa e Namuwongo wabula ate we baatuukayo eyo abasawo babagamba nga tetunakwata ku mulwadde wammwe musooke mutuwe deposit wa miliyoni 4. You can imagine deposit 4M. Bwe batyo ne bagenda mu maaso okulaajana ne bategeeza abasawo nti miliyoni ezo 4 tetuziyina mu kadde kano naye mukole ku muntu waffe tujja kuba nga ate ssente tukola ki tuzinoonya tuzireete ne babategeeza nti awo temufunyeewo kabonero mutambule mutuviire beegayirira abasawo ne babeera nga ate bagaana munnanga awo tebalwawo ne badduka ku ddwaliro erimanyiddwa nga Medical Hub erisangibwa e Kololo opposite golf course bagamba nti naabo tebabakwatirako ddala wabula babategeeza nti omulwadde mu mutwale butwazi ku Divine Hospital erisangibwa ekyengera gye baba referringa bano nabo tebaali babiri ne bavuga emmotoka okuva e Kololo ate ne badda ekyengera bwe baatuuka ku Divine Hospital aba Divine babagamba nti okwata ku mulwadde wammwe musooke mutukwange emiliyoni wazinda 2 eza deposit tulyoke tumukwateko ne wano nno beegayirira abasawo ne bagamba nti kale mutandike okumukolako tugende tunoonye ssente tuzireete abasawo ne babagamba fete
tetukola bwe tutyo sente mu ngalo ng'omulwadde tutandika okukola ki okumukolako pesa kwa mukono munnange baagaana era balaba baganye ne bagamba banange tukoze tutya oluvannyuma lw'okwegayirira ennyo omusawo omu yavaayo ne maneja w'eddwaliro n'atunulira omulwadde n'abagamba nti ono omulwadde wammwe yalwadde obulwadde bwa korona ate bumuyisizza bubi nnyo okwegamba aweddeyo tetusobola namukwatako wadde mweyongereyo okubejjako bwe batyo bwe babagamba ne babeera nga babagamba baveewo wabula mwannyina agamba nti mwannyinaabwe teyali mulwadde wa bulwadde bwa covid kubanga bagenda okujja mugana amalwaliro nga bamaze okukola testi za covid ne babagamba nti omulwadde ali negative wabula agamba yalina ekirwadde kya diabetes oba ekya sukaali nga kyekitera okumutawaanya wano kikyengezaako okulaga nti ne bw'onoolwala kagere n'ogenda mu ddwaliro bw'oteebereramu bajja kugamba nti olina obulwadde bwaki bwa covid bagamba nti bano omusawo teyakebera nakukebera wabula yamutunira butunuulizi olw'okubejjako olw'ensonga baali tebalina ssente ng'ate bali mu kwegayira bwegayirizi n'abategeeza nga omulwadde waabwe bw'alina obulwadde bwa covid baveewo bagende munnanga awo tebalwawo ne bafuna ambulensi mwe bateeka omukyala ng'embeera etandise okuba nga etabuka atandise okufuna obuzibu mu kussa mu ambulensi eyo baamuteeka ku oxygeni bwe batyo ne babeera nga boolekera ku ddwaliro erimanyiddwa nga Kampala Hospital era naawe baatuukayo babagamba basasule deposit wa miliyoni 2 balyoke batandika okuba nga bamukwatako naye owulira deposit gwe twogerera miliyoni kakati naawo nawo beegayirira ne beegayirira jjukira lino eddwaliro lifuuse lyakuna ne beegayirira omusawo n'abagamba nti tetujja mukwatako mutuwe deposit wabula ate oluvannyuma ennyo okwegayirira ennyo wagamba nti balwawo nga beegayirira yamala n'abagamba nti kale muleete consultancy fee emitwalo 4 baamala oziwaayo kumba omulwadde mu ambulance mwali oxygen akoze ki yali yaweddeko dda ate nga bo tebasobodde kino kisinga era nga mu kaseera ako yali amaze okuba nga afa oluvannyuma lw'okusasula consultancy fee ne bakola ebyetaagisibwawo ne bamujja mu ambulance eddakiika waayita ntono nnyo omusawo n'abagamba omulwadde wammwe yali amaze okuba nga akola ki afa embeera eyo bwetyo bwefaanana omukyala bwatyo bwe yafa kansuubire nti kyengezezaako kubanga nkuwa ekifaananyi okitegedde singa oba oliawo kale ziyinza okuba zaali ntuuko ze naye singa oba oliawo aba international hospital Kampala singa bamukwatako ne basobola okuba nga bamuwa oxygen mu budde osanga omukyala yandizze engulu naye munnange baagaana ne bamugoba ate n'abanga alina okuveeyo adde Kololo aveeyo adde Ekingera aveeyo atadde Kampala kwegamba ng'olaba okwetoololoko kwonna kwaviirako n'omukyala ono okuba nga akola ki afa mu bufunze essaawa eno atalina ssente togenda kuba nga ate okola ki ojjanjabibwa mu Kampala so mwebeereremu mubeere nga mwekuuma obulwadde buno obwa covid buleme kubanga ate bubanyinyiitira okuddako ku side eno waliwo omukyala gwengenda okuba nga ate naye nkutuusaako era nga noono naye anoonya kyakulya nawaakusula ku lw'embeera emukoze ki emwesibyeko embi ddala kati maama ndaba otambula olaga wa mbadde ngenda kunoonya kubanka ku buyambi mbeera nzibu sirina buyambi musajja yansuula mu nju sirina kyakulya zintwala mu ddwaliro nezalandiro tuzambula kati landiroodi yagamba ki landiroodi yagamba yayagala emyezi gye gyammanja kati agenda myezi 5 kajja simanyi gye yalaga abaana bange tebakyafuna buyambi bwe nalekera maama amannya gwana natitandagire Flavia obeerawa mbeera Bulenga obeerawa Bulenga omwami yabaaki simanyi nange kyamutuukako bamukubira essimu tazikwata yaŋŋamba alina omukyalo omulala kati omwami abeerawa omwami yaŋŋamba mbwe baliwo bwe bamuzaala mitiyana naye asula mu Kampala ekitundu mwasula yakinkweka simanyiwo kalina bw'otambula olagawa mbadde ngenda kutambula mpolampola ndaba bantuuka Njagala Rebecca Jjingo batera okuyamba abatalina busobozi bonna n'abawuliriza bannyambe nga mmanyi ajja kubakubirako basobole okuntaasa mbe mu mbeera eno kuba simanyi mu maaso gyendaga ate ewaffe wala ewammwe eruddawa ewaffe banzaala Singapore namala abadde amuyamba naye kati sikyakola gwaggwawo sirina ssente n'ekyokulya wali okola ki obadde okola ki nali nsiika kikusi ng'ozisiikira wa badde nzisiikira ku Mwenda naye
kati sikyasobola kukola sirina wadde ekikumi ne kapito yanzigwako n'ebintu byange eby'omu nnyumba baabiwamba sikyalina n'ekimu kati nsula wa mukwano gwange. Mukwano gwo waawa? Webulenga. Oyagala abantu bakuyambe batya? Njagala abantu bannyambe nfune ssente ezipangisa ennyumba endala, nsobole n'okufuna omulimu gwange, nsobole okuddamu okukola, nsobole okwerabirira nga bwendi n'abaana bange bawangayo ku buyambi. Ama ogambe landiroodi akubanja ssente mmeka? Myezi 5, mitwalo 10 buli mwezi. So olunaku olw'eggulo nagenze maaso okutuusako amawulire nga kikulaga nti abakulu babiri bakwatiddwa nga bagambibwa okuba nti be bagenda mu maaso okuba nga ate bakuba amasasi mu mmotoka y'omukulu amanyiddwa nga Jeno Katumba Wamala omwafiira muwala we ne driver. Wabula ate ekyenjawulo ekiriwo bakutte omukulu oli mwennyini gwe bagamba nti era ye yatta Kaweese, era ng'omukulu oyo si mulala yamanyiddwa nga Suraj Nyanzi Yusufu yakwatiddwa mu musango guno era nga yaggaliddwa ne munne omulala. Mbadde Fifi Jjenga bulijjo atakuumira mpeera bankuumire mubeere bulungi, mbaagala nnyo mweraba.